bwe yabeerawo ne birthday kitereezezza nkawulidde n'alyoka agenda n'aleeta mwana munno omuto oba muto we ye yali Amalo kyekifaananyi ekyayita kati bwe wetuuka teekawo erinnya kubanga omwana bambi we yalaba munne ebifaananyi ne bitingana nga Eddie Kenzo alabiseko n'omwana era Eddie Kenzo n'avaayo n'ayogera n'agamba owaayi babawaddeko omukisa okulaba ku Hamal ffe ne tugamba enule kenyini wano yaŋŋamba nti omwana oyo abadde amulaba ne Fabravo amanaginga y'omu kubabeerako bali ku management ya Kenzo nti abadde alaba n'Amalo nani ne Fabravo kitegeeza tewali ngeri gye basobola muwa Fabravo nga Kenzo takimanyi kitegeeza omwana abadde alabirwa in hiding ekyo ekifaananyi singa tekyavaayo twandisigadde tukyawoolera baatuma omwana bakola ki wololololololo so ekyo kati ku Square Time Gardens Steve this week Eddie Kenzo ekifaananyi kye ne kigendayo n'oluyimba lwe lwalina ne Monique Seka Baira makemba kalinti misuwa mama misuwa we corrected you yesterday. Why do you want to correct? So nze nakirabye okwera ku New York Square Time Gardens bandi zemu nakale akagandi oshama ndudu so wekyabeerayo otwali tukyogeraku wano nga tugamba nti kintu kirungi nnyo okubeera munnayuganda ng'ali okwo like first Uganda n'okubeerako omwana omu mu comment n'asindika n'agamba yasasudde temutunyumiza ne bw'aba yasasudde nemugamba abalala lwaki tebasasula ne beeteekayo ne babeera nga Eddie Kenzo kasita kusasula busasuzi wata mutwalo golese gwa $1 gumu guteeke bakuteeke ku Madison Square New York kamilio ukafuna mukasente mabegao na jene motoka yaditola jene motoka na kula ne office ate yabera mu America sente ziba ntono nnyo ayina amaka mu America bwe bako bambu okola n'omwembi olwembo olwalala ng'oyo oli musadde mukazi mbumina n'ebintu bindi bye mukola buti Kenzo oyo mukazi ti mukaye ino bakola nayo olwemba bama whether Kenzo paid or didn't pay, it's a big deal. No kubera just Times Square is literally one of the world's most visited tourist attractions, and it gets an estimated 50 million visitors a year. So for a Uganda to be there is a big deal, whether they paid or didn't pay. Butibwa amuna Uganda. Twabanga tuna tujire abantu watufu kubanga European ya kugamba mangere How is Europe related to the US? What is US? Europe, of course they pass through Kenya Airways. So mangere webale nnyo information ejo tuwadde. Munumiranga okobamba obuna Uganda najire yo mukyabanumira ino. Butibwa abajire ku New York Star nze nanjire. Let me tell you, for those who don't know what Times Square is, it is one of the world's busiest pedestrian areas. Kibanga ki screen kino ekyali wano ku sawa ya Queen gye bajjawo. Ekifonga mubeeramu abantu kyabwe. Ekikuba Kenzo bere tajanga ku mu America bukyanga azalibwa. Ekifaananyi okubeerako wali okulaga nti oluyimba lwa Eddie Kenzo ne Monique Seka. Buti bamuweereza sente. Buti afuna mu kye ekifaananyi ky'okubira. Nze bifaananyi byange Eddie bye batimba idida wawo abantu balina bukabuli eyo na mfuna mu. Buti botimba ekifaananyi kyange n'ota abantu boyendo bakulugudo bawata nti ditacha huyo. Ompaaki buti bamuweereza sente emeka abo batimba ekifaananyi. Tojja kitegeereza. Let me tell you something. Even people like Alicia Keys, when they post their things and they're up there, they record videos and celebrate. Even people like, I've seen the Rihanna's, the what, all saying, oh, my product is there, or this is there, it has appeared here. So it is a big deal to be there. Kati, nga tuvuddeko awo ku Eddie Kenzo. Butcherman ne Lucky Giant batukubye tune. Tune ya tunatuwa Winnie abadde wano wajjo. Awo abaddewo Butcherman ne Lucky Giant nga bamuyisaamu empi. Bw'owulira explanation ya Butcherman bya bibozibozi gundi ampalana ghetto yageze mu ghetto nanzalawa nagamba sobola kubeera president at some point
Buchaman yagambye mubamukwasa Uganda yonna okubeera nga yakulira ghetto kati oli ogenda mu ghetto y'ekatwe n'atandika okuzoleya mbw'ate abayaye basooka ne bamulyangamu MP oshegera nga tuzoleya jjajja Bucha tuzoleya naye nga nti ne Lucky Giant according to Buchaman abadde alumba ewa Buchaman n'agenda n'ababuuza aliwa oshegera ng'amubuuza lwaki onzala wakubanga ebigambo bitambulatambula mu ghetto ekikolo ekyalabikiddwako kyayisiza obinnyo abantu first of all mu mbeera Lucky Giant gy'alimu ne Buchaman gy'alimu Buchaman katugaye kati aliko bulungiko aliko akaguuni oli gwe yadde akuba kugamba ng'alabalaga nti omuntu babonyabonya omuntu abonaabona osegedde ofa zavuddeyo nyingi nnyo misana okyokola gundi wa association ya musi tunategeera oba bakute Buchaman association yabaddeyo president yavuddeyo n'ayogera bulungi nnyo okogera tukagasa tugamba abatadeyo yanta machovola yanta abako njagala owulirize kesi eri Buchaman yagenza recording statement bano balinze gundi Lucky Giant kujja naye atekeyo statement ye then bakole action batekinge Biri ku police kati. Biri ku police. Abakoze bulungi nnyo. Buchaman kye yakoze kyambisiza bulungi nnyo. Bebe kuru ya offerize Lucky Giant rehab myezi 2 payment given out bulungi nnyo. Rehab anonya sente kubeera. Okindi Lucky Giant tano mwenge nandaye. Kubeera ya tulumbira muko wano yetaga mu rehab. Tano anze namumbona nga. Okulumba omuntu ngo yagala muko babukubinga noyingira ekikomera nga tebakuyise basobola n'okukwatira. Wetaga rehab. Ekyo zontondo zetesuka kwa nawe manya balaba ine ntonda ate bakira omuntu w'entondo lusa kuweza entondo zazina ezo kutinga nani alina entondo laba entondo litojo ho litojo talina ntonga nakasongoyira anyway ngatubule why nentondo mosh sikubeera nti ki ne because you are in the years of having it oentondo tumanyi tumanyi kajantondo tumanyi oentondo tumo gwe anyway ngatubule kuentondo ngatubudeko aine entondo nali wange Lucky Chensiko mu banyako ku nsi kuno ebintu manyi binyine Chensiko mu banyako entondo aina nyingi. Are you surprised Butcher? Okay, were you surprised Buchaman is saying yamulumba ko naye? Ani okumulumba I am surprised kwa Lucky Chemmanyiko wantu neta lumba. Yalumba ni mulodi na yekweka nalunda andulu wano ne dikani yaduke misinde andulu nasigala. Omwana Lucky Chemmanyiko yadwa mushinywali ye mutaso akuva mu kikonde nechi. Neka chacha jana tisa na yogera. Enyama yakwaga ali kanyama lunda. Ndio kutisa Chika ni toja tisa na itojo asoko mtu panchi. Yauliranga tumo. Itojo yakuba sawa satu neda chika satu. Kakuze sawa nyanga ali ku itojo kwa. Mwayogera ku saa satu ne kitundu. Mudashika 5 eri digedo kabana. Oba yani mudawa. Yani you want to tell me that same person didn't go to like. Ana mwa akora wi mwamubika. Why? Umusajja kubala ganti mulamu bamubika. Wama he's the thing. We didn't even say he was dead. We said there's a story going around like this. And the next day it was not that same. Ati yaenda kubala ganti aliwo. It was a different story and he still came to beat us up. Yajja nakati akaliko musumali kyekizibu. Maria tolibona. Maria olibona ifabakiso. Omuntu bwakoba tiba kusala ngambalu. Otolayo wa mulaga. Nze wena ononkobako. Ajayo. Nonkobako tiba kusala ngambalu. Sebo jayo. Sibula bakusala. The next time because to movie it was because we talked about it. Another time was mwamoye kwekeyo munda. Sebo nimo dia tugambo nzinali mutono ebiseere byo lali sizira. Ali mutono. Nimo dia wale komedi mutono wano. So it was more. Bebyo offers avuddeyo. When he was playing at Virgin Island. Ira kuwini nwaje omwogere kuyena. Angina mwogere. Tubona anko omukazi alina wina. Offers no zikyasining eza Lucky Giant eyabbawa nyimba 2 ni senule chorus. Tujja kunonyo wa lapu. Mutega mugatiremu abo. Rolex yo bamwadde Rolex wichem. Niwo mulale ya muwadde awo nalabye. Tulikwenda wini nwaji oyo mulekere. Ono ye Puko ku Galaxy FM. Sponsored by Predator Energy Drink omupya. Sukuka. Ono ye energy drink akuyamba okufuga obwakabakamu. Mufune ku nusu 2,000 zokka. Omwana nalo katubako machuwa Joe Wininwaji. Naye ekijagala mutegere bannayuganda ku Wininwaji. If it was Rihanna, Beyonce,
the likes of Simanyi, this lady of Tanzania, the one who is elected Zari, Yamujao Yan. Tanasha, Senga Bakumefana, you say, wow. If I never bash Mutumba, movie sharing, wow. But because it is in winning Waji, she's abusable. You are starting to say she's abusable. Because they abuse her every day. You meet the Christopher, okay, abuse me something, which I'm talking about. Come in, I'm moving for my dad. Chendi ko we know aje bifana ntwani byogere byandyo ebintu. Aya abakazi obwina bwe nabo matama. Butiye kimesa na akaina kukanuma. Kubunuma neki. Obo. Ganuma kwa gogolo. Ekiwesa no bwina. So what dimpo so kubera ona. Have a good day, people. Enjoy your weekend. Yes, since we have time on Monday, just buy some time now. Exactly. Because we're not going to work. But DJ Tandike. It's so guys tell about disco light rulinga twali tuchaziriko. When the disco light does a pia, you change the mode like that. Pia. Okay? Disco light in the Yeah, Timo, Echilala. This is who are you talking to? The relationship moment. I'll show you no Lugambo. Endege tukalero. Enatira. Nagamba tomenyeka. Leka tukuvuge. Kugamba emikale tukenga giri mu masaje. Ja kuvuga paka paka. Ndamu tute tugule bimuli. Naganira mu motoka. Nawe ali wananyumya embozi. Akamuli yako okatika mu chocolate. Neto teka musukali mungi omusajja ayinza okutuka ate na sky na no place where he bought flowers. Nangambe nagenda yo bampa discount. Moshi agula ebimuli. Alina ebimuli ewe. Nanga nti nagenda bampa discount. Kabino mwaguzenga mutwala muzina towers. Babasabye bweziti. Kati nebyakuze bizamu maanyi bino bimuli ebyewaka byasimba. Ebyewakibizamu amanyi ebisanyusa carbohydrates. Bagenyi kibe wetegekere uwo ogula ebimuli. That's the ngamba. Bagenyi kyo owakitibwa ajje ave bweru. Nebiri muzina towers. Ngo wetegekere ebimuli. Nebitoke waliwo omukolo.